ekibuga ekitaliimu buvuyongo obwo obw'amazzi. We should all agree nti ekibuga Kampala kizze buli muntu azimba byayagala. Okitegeera? Nosanga omuntu n'azimba ekizimbe ne kikka wansi w'ekkubo. Bamukyegendereza. I'll give you an example of mini price awo. Oli azimba n'azimba mulenge eva wansi. Ngoguntu muina ku ngate okijira wansi. Ona osanga batadde emifaliso naye nga giri wansi guflashinga ku tusonyiwe naye katubyogere. Kati njagala kwogera mazima. Nti wabanga abadde akulemberamu engineer ajja kulemesa enzimba eyo. Akimanyi nti amazzi ganaba gayise ku kubo gayita. In case of any blockage gajja kuyingira mu kizimbe. Ate we gayingira mu kizimbe tegakireka kyekimu kisigala kinafuye kubanga kigenda ganywa gabeeremu. Kubanga era plan zisooka uwe. That is why Kampala needs an engineer. Amanyi ebyokuzimba and that only person is Balimwezo.